nga Bobi Wine atuuse wali mu ddwaliro wali Dr. Hilderman wadde Hilderman abadde abalaga nti enkwawa yakozeddwa nnyo. Bobi Wine yatunuulidde envi za Hilderman aga nti Hilderman envi zeeyongedde oluvannyuma lw'omukuba. Gambo bya Bobi Wine agamba nti musajja we Hilderman abasajja baamukutte ne bamukubaakuba gye byakkidde yagenze ng'ayina envi ntonotono mbu yakakanye ng'envi ayina nkumuliitu yagenze okudda ng'olowooza jjajja kale Hilderman ayongera okulaga His Excellency Bobi Wine enkwawa ze baakubye nga bukubi wano solido nga bwagala extending ejjukiro obeera mu wansi wante naye nga bakubye constantly abadde mu kifo kimu batukutte essaawa nnya naye drone twagivuddemu ssaawa nooza 12 we batutwalidde ku safe house naye ebbanga lyonna nga we can't tell naye kuba batwambaza obukookolo for those hours nga tuli wansi opportunity yonna gye babadde bakuteera omutwe waggulu nga bakuteekako akakookolo. Wakati nga mwana mulenzi ono Hilderman yabadde ateereddwako akakookolo ajjukira bulungi byonna ebyatuusewo era kyaddaaki obwedde abinyumiza His Excellency Bobi Wine n'amunnyonnyola nti abasajja bano baafuna zi drone wabula drone bazifuula torture chambers eziri mobile buli woli nkutulugunya. So twagenze paka ssaawa 12 twaviiridde mu drone be bakutte ku ssaawa 4 naye nga mobile torture chamber tutambula hampu bazikubanga we baagala naye nga n'omukoonako bwoti wadde hampu yeekubye mbooko so paka lwe nasalindalinze this part obweddayo gye bakolako bino biri wansi mu motoka biri wansi mu motoka because oteeka omutwe wansi w'omutwe gw'emmotoka nga tolina bwekyusizo but ne batusesema ssaawa nga 7:30 ogw'ekiro twagenza okubuuliriza nga batusudde kiruddu baadde bavuga motoka ne babamu ne mufuluma ne batugamba musigale wano. Amasimu gammwe wali amasimu tukira baadde bagatugjeeko bagasigaza kaakati ne bagatuwaabo bwe baadde batujja mu detention center mu safe house ne batuwa kino kyabadde kyani ne bakikuwa so amasimu ne bagatuddiza nga batusuula ne batulekaawo twagenza okubuuza nga tuli kiruddu Salama Road. Oluvannyuma lw'okuba nti Hilderman baamusudde ne banne wali ku Salama Road e Makindye awo kumpi n'ekiruddu njagala nsooke nkuwe akatambi ka Hilderman we yabeeredde nga yaakateebwa embeera mwe yabadde n'engeri gye yabadde afaananamu na byonna ng'abitottola akyali fresh ekitenkaanika. Banaye mwena ababadde concerned mwebale nnyo okuncheckingako banange bandampinze around kiruddu ku ssaawa nga 7:30 wamu ne Honorable Kayemba Solo ne Honorable Walukaga aba fena tuli mu mbeera bweti kino kyensobola obalagako because sisobola kweyambula naye emubiri gonna solido ez'amasannyalaze ze bakubisa ng'oyingidde drone n'ebigattogatto byabwe ne bakulinnyirira wenna naye this is what I can show you okubalaga omubiri gonna almost gufaanana bwe guti naye Mukama mulungi nti tubadde tulwanyirira bwenkanya. Congratulations Honorable Nalukoola na timu yonna ya National Unity Platform bampikinze Kazangola ekibiina kyange kyandiziginetinga awo kyampaawo okubanga supervising omuluko ogwo gwa Kazo Angola era nabadde nkola omulimu gwange nga supervisor sinti naleese obuvuyo
naye olwokuba babadde batutya okubeera ku polling stations ezo obanga ffe be baloopera buli ekigenda mu maaso ne batutegula bo bakole emivuyo era baŋŋambye nti ekazangola wabadde emivuyo mingi care of okutujjawo ne bataataaganya embeera yaffe. This is to Electoral Commission. Mwami Byabakama Masebo weebale kuweereza ggwanga lyo. Eno ye fairness mu election gy'oleeta. Ate nojjanga mweyogeza mu press conference bwammwe mulaganga bwe muli concerned. Kumbe you are militarizing elections. But this you are putting on us will come one day and it will be regrettable. Okuba nti gujja kuba musaayi gwo. All these are yours. Zino scars zizo mwambya Mukama. Zizo. So of course, yes of course, that is Dr. Hilderman for you. Kati tugende mu bujjuvu bw'ensonga eno. Kati wano tuwulirize, twekkaanye, tulabe, tetukapapira. Dr. Hilderman, olunaku lw'eggulo nga 13 lwe lwabadde olunaku lw'okulonda esayidi z'e Kawempe ku kifo ky'omubaka owa Kawempe North era nga Ruyimbazi Elias Nalukoola ye yalondeddwa. Abamu ku babaka abazze okubeerawo nga bakuuma akalulu kano akaabadde Kawempe kwe kwabadde ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Hilderman, erinnya ettuufu ye Hilary Kiyaga. Dr. Hilderman agamba nti yabadde sayidi awe ezeekazo Wangola we yabadde aweereddwa obuvunaanyizibwa okulaba nti akuuma akalulu k'abasajja waleme kubaawo muntu agenda maaso nakuba nti atataaganya wadde okubeera nga akayingiramu. Wabula waayise entaayi nayo teyasaze. Hilderman wamu ne Kayemba Solo era naye nga honorable ne bagenda maaso olw'okuba nga batwalibwa abasajja ababadde nga tosobola kubategeera, babatadde mu drone era bagenze maaso olw'okuba nga babayisa bubi. Hilderman olukomyewo wano weewali ekinyusi bw'oba obadde ova ku vidiyo nkusaasidde. Hilderman olukomyewo olwa recordings akatambi koolabye bantu bangi bategedde nti musajja wa Katonda akomyewo era bangi ne beebuuza eddwaliro mwe yabadde gye bikidde nga bategedde. Mubamu ku bategedde nti Hilderman ali mu ddwaliro kwe kwabadde n'omukulu amutwala mu kibiina ki National Unity Platform, omukulu Bobi Wine. Bobi Wine bwe yategedde nti Hilderman ali mu mbeera bw'etyo yatanduludde ebigere era akavidiyo kenkulaze nga Bobi Wine atuuse mu ddwaliro olunaku olwaleero. Vidiyo eno ngikoze nga Bobi Wine yakasimbula ebigere okuba nti ava mu ddwaliro. Wabula ekikolwa kya Bobi Wine okujja mu ddwaliro okulaba Hilderman kiwadde Hilderman boost gy'otannalaba olw'ensonga nti bangi gye buvuddeko babadde bagamba nti Hilderman alina obutakkaanya ne Bobi Wine wamu n'aba NUP era nga bagamba nti Hilderman n'ebya kaadi abyerabire era abamu nga bagamba nti Hilderman ssebo twakubuuka. Kati olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine yekennyini atambudde n'agenda n'alaba ku Hilderman. Kati ekibuuzo kiri kimu, ababadde bagamba nti Hilderman alina obutakkaanya ne Bobi Wine kiba kibalekawa? Tuveeyo eyo ebifaananyi by'otandise okulaba okuviira ddala ku kivuddeko okudda ku kino ekiriko bifaananyi era bya Bobi Wine n'abamu ku bannamawulire. Bobi Wine nga tannaba kuba nga atandula bigere ku kyalya ku mwana mulenzi Hilderman, Bobi Wine asisinkanyeko ku bannamawulire ab'enjawulo abali mu malwaliro. Banaye musajja wa Katonda Isano Francis yannumye nnyo musajja wa Katonda gayo yakuba ebifaananyi mwana ebirungi ku ground abasinga bye tukozesa abamawulire abali online mukozesa nnyo ebifaananyi bya gayo amanyiddwa nga Isano Francis y'omu ku baakubiddwa. So ambadde gamba nti Bobi Wine asisinkanye bannamawulire ab'enjawulo
abagenze maaso n'okubanga bakubwakubwa ne sekukubwa yenna mu kalulu k'ekawempe. Abamu ku bannamawulire kwabaddeko aba NBS ne kubeerako aba NTV ne kubeerako omukutu guli Isano gwakubira ebifaananyi Nile Post. Yes, kwabaddeko omwana mulenzi amanyiddwa nga Isano Francis, ne kubeerako Raymond Tamale, ne kubeerako Dennis Kabugo, ne kubeerako Abubakar Rubowa, ne kubeerako David Ijo, ne kubeerako Hasifa Nanvuma, Yasin Kiboyo, Owora Gabriel, Robert Mutebi, bonna tebagenze maaso na kubanga basimattuka obukambwe bw'abakuumaddembe. Bwe bakuba munnamawulire abamukubye tuba tukyalina okubayita abakuumaddembe. Aba abakuumye eddembe oba abatataaganyizza eddembe. Wanje, journalism is not a crime. Not at all. So, His Excellency Bobi Wine agenze maaso n'okuba nti yatalaaga ebitundu ebyenjawulo mu malwaliro ag'enjawulo. Era ojja kujjukira nti olunaku olwaleero abaddeko awo ku Kampala Hospital wasinkanye bannamawulire ab'enjawulo abaakubiddwa obubi ennyo. Era ng'embeera yaabwe teyabadde nnungi. Okumanya ebintu byabadde bibi, munnamawulire eyasoose okuba ng'aloza ku bukambwe bw'abasajja bamwita gayi amanyiddwa nga Stephen Kibwika, si yo yali ku screen. Kibwika baamukuba ali ne lead of opposition nga 12, ate gayo yakola ne Spark TV ne NTV ng'enkeera tugenda mu kalulu. Kati we twatuuse mu kalulu kennyini, lisiti y'abaana gye nkusomedde oba bannamawulire be nkusomedde be bamu ku baavuddeyo nga bapookya na biwundu n'ebisago eby'amaanyi. Tocha yabadde nkambwe nnyo gye baafunye bonna. In fact, mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Kanare Mugume owa NBS yawonedde ye watono nnyo. Akasajja kalumbye Kanare n'akola ati emikono. One of those shows is a night shift nja kuleeta. Kale kankulage ku Bobi Wine 1. Bwe twasaba Katonda replacement ya Honorable Sejirinya yatuwaamu Council Nalukoola Mwogeza Dembe Kawempe North Constituency. Omulaba, your nomination is addi. Thank you so much. Akatambi kenkuzanyidde katambi kaje buvuddeko. Bobi Wine y'omu ku bantu abaagala Nalukoola oyo gw'olaba ebyaddala. Bobi Wine Nalukoola musajja we ebyalaali ebitali byakufeekinga. In that n'omuziki baayimba bonna. Kati njagadde kulaga katambi kali. Eddoboozi ly'obadde owulirako libadde lya Bobi Wine. Oluvannyuma lw'akamyufu akaaliwo, Bobi Wine yakwata akatambi ako kenkuteereddewo n'akateekako eddoboozi lye. Bobi Wine ng'alaga nti yeesunga ebitenkanika okulaba Nalukoola ng'ayitamu. Era Bobi Wine nga yeesunga okulaba Nalukoola nga bamulonda. Bobi Wine awandiise ekiwandiiko ekibadde kiyozaayoza munywanyi we olunaku olwaleero. Agambye bw'ati: Congratulations, Comrade Elias Nalukoola. The people have spoken and their will has prevailed over guns. Your hard-fought victory is a testament to the resilience and power of the people when they stand firm for what is right. As we have always said, it is very possible to overwhelm the dictator in an election no matter what stops he pulls to rig it. This win is not just yours. It belongs to all those who refuse to be silenced. The millions who refuse to stop believing in the possibility of a new, better and brighter Uganda. The struggle continues. Thank you, people of Kawempe North. People power is indeed stronger than the people in power. Bigambo bikwata nobiza mu lulimi olwaffe Oluganda. Obwena agamba nti nkuyozaayoza comrade wange Elias Luyimbazi Nalukoola. Abantu bagenze maaso n'okubanga boogera. Ekyo bulijjo kye bagenda maaso n'okubanga baagala mu bo. Kyagenze maaso n'okubanga kisukkuluma amamundu okulwana okw'amaanyi nnyo nnyindi ddala n'ogenda maaso okuba nti okufunamu obuwanguzi. Kigenda maaso n'okuba nga kiraga
amaanyi g'abantu bwe baba bagenze maaso olw'okubanga bayimirira ku ekyo ekituufu nga bwe tuzze tukyogera ebbanga lyonna tusobola okugenda maaso olw'okubanga dikiteeta tumubeera waggulu ne mu kalulu wadde ng'agenze maaso olw'okuba nti ayiiya okubanga akabba. Bigambo bya Bobi Wine. Agape Christian School lino essomero lisangibwa Bwama mukwano gwange kuli Katebo liviira ddala ku kindergarten P1 paka P7 somero lya Kisulo kyokka. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tutudde olugera maaso kubanga tutebenkero baweereza like nga vidiyo eno.